ne bane tujogeddwa mbwe Masaka waliyo omulamuzi bamuyita Victoria Nakintunkwanga. Kakati Victoria Nakintunkwanga bamupostinga e Masaka ayamba abantu okufuna obwenkanya justice. Ye agenda kusoma ali ku leave. Ebbanga linale bamupostinga yakwate ekkubo n'atambula n'agenda yagenda okusoma. Kati abantu bonna omulamuzi omu bayina okuyamba okuwoleza emisango mu district ezisukka mu 5 ezino n'obwenkanya mu kooti y'e Masaka bayina okumulinda yave mu kusoma mpaka lwaliva mu kusoma ng'emirya emisango giri awo ne Uganda tulabye nti kakati mu Masaka omulamuzi aliyo omu bw'ati alina okusaavinga bamuteekako ekikazi. Kakati ekikazi Victoria Nakintunkwanga kyagenda kusoma. Kati mbwe ekikazi kyo bwe kyagenda okusoma buli muntu alina okulinda paka ekikazi lwe kiriva mu kusoma omwezi ogujja oba bakipostinga yoddi. Kakati Chief Justice Zeija najja avume balooya abagambe mbu bye bakola tebabitegeera baalisoose kumuwandiikira n'abannyonnyola mbu omuntu omulala alina okuhandolinga emisango. Muwulire e Masaka eriyo emisango gya famire ebina 15. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Mbalamusizaako bannansi basebo ne bannyaba abataka bano okulaba nga mukyusa obulamu bwo bwe bunaakyuka n'ensi ejja kukyuka mbaagaliza Katonda okubawa ekimusinga okuyaayaanira. Yenze Kankaka Emmanuel Peter eno Media Choice Telefina. Program y'olunaku olwaleero egenda kukwata ku mulamuzi Deputy Chief Justice ayitibwa Flavian Zeija asiwusa empisa oluvannyuma era ebigambo byayogeredde bannayuganda abo abali kusiga eri abannamateeka ye ng'omulamuzi ebitazze ensa bye ngenda okubaganyaako ebirowoozo olunaku olwaleero. Wenzijidde okukola programu eno nga bannamateeka abagakolera e Masaka abava mu law firms kati ezisukka 50 wansi w'obukulembeze bw'ekibiina kyabwe ekikulirwa Alexander Lule beekandaze ne bagamba tebagenda kuddamu kukola ku kintu kyonna olw'okuba nti abasiga eddamuzi babakandaaliriza n'emirimu gyabwe tebagirabamu kantu. Bo gye bali we baatuuka balowooza baatuuka era ne ku bigambo bye ngenda okubabuulira Deputy Chief Justice bye yavuddemu bikukakasiza ddala nti Uganda abantu abatufuga bajoozi. Era mu bigambo bye ngenda okubuulira mwogenda okujja weekakase nti omuntu e Uganda bw'afuna ekifo ayagala kwefuula Katonda baba tebawulira yadde ne bw'okaaba eri obulumi bw'abantu. Bannamateeka b'e Masaka bagamba nti basobeddwa abantu ab'enjawulo bakkilayanti baabwe be bawolereza babateekerateekera obujulizi okusobola okubanoonyeza obwenkanya mu makooti naye siga eddamuzi ne lyebuzaabuza okubawa obwenkanya. Mu kitundu ky'e Masaka bagamba nti eriyo omulamuzi omu naye ng'omulamuzi ono y'alina okukola ku misango egifubuttuka mu districts eziwera 5 nga ssaawa eno omulamuzi omu y'alina okuzikwasaganya. Bano bamaze ebbanga nga bakaabirira Chief Justice Owiny Dollo nti asindikeyo ku balamuzi e Masaka abantu basobole okufuna obwenkanya naye munnange bali ba justices bo kasita baafuna obwa justice judiciary baagifukira bali eyo bo balowooza nti ensi yonna erina kutambulira ku mmuudu zaabwe. Kakati ensinga bw'erimu okunyigiriza gwe bakolera naye tafaayo kubakubiriza nti bannange abantu ba bulijjo so kino kisusse era bano beekandaze ne bagamba tebagenda kuddamu kugenda mu kooti kale n'abalamuzi kabaddibe n'emisango gyabwe. Naye ate Chief Justice Deputy kyazzeemu bwe nkikubuulira kigenda kukuula enviiri ku mutwe bwe kuba tekulinga okwange ojja takula ekiwalaata okakase nti ensi yafadda. Njagala nsooka embiseewo obubaka buno mbabuulira mwettanira enkola ey'ekinnansi bw'oba oli mulwadde nga tolina maanyi ga kisajja ng'olina omwana agw'ensimbu ebikutawanya by'amaka sente tezinywera mu ngalo kubira senga mu kooki ku 7502 600
sikugamba nti weeraguze sikkiririza mu bulogo wabula nzikiriza nti Katonda eyatonda abo bemusinza bemusulamu mu overnight nga muwoza fire naffe atumanyi alina abantu beyayawulizaako n'amugamba gwe ekitone ekikyo kibeere mu bujjanjabi gwe ekikyo kibeere mu bizinensi gwe ekikyo kibeere mu bya mizannyo nga bwe mukkiriza bwagaba ebirala mukkirize nti n'obujjanjabi obw'omubiri n'omwoyo abugabira abantu bano abakazi bakyamukaddiya temumanyi kyabakaddiya mubakubireko senga mukookya ajja kukwata bakuteekereteekere enzijanjaba eyaffe ey'ekinnansi osobole okuwona kati bw'okuba 750 tebalina ddagala nti libeerawo kyoba nnyonnyodde kye bakola ne bakuteekerateekera package 750 260 ojja kuba obafuna oluvannyuma lw'abannamateeka ab'e Masaka okwekubira enduulu ne basalawo nga tebawuliriziddwa ne bagamba kababisuulemu engatto beekalakaase era nga tebagenda kussa mukono ate asuubirwa okubawa kye yali badde yakola edda nga tebanneekalakaasa avuddeyo n'ayogera ebigambo bino muwulire Jjogo. Chief Justice Deputy Flavian Zeija avuddeyo n'alumiriza nti bano bye bakola tebiriimu makulu ebyokwekalakaasa byabwe tebasoose birowoozaako era abiyise byakyana kito tebategeera nti bano singa babadde bawulirizanga era bategeera baalifuddeyo ne basooka beebuuza nti omulamuzi mbu baalisoose kuwandiikira bo emyaka gyonna gye bamaze e Masaka n'ejjoogo ly'abalamuzi agamba mbu bano baalisoose ne bamuwandiikira n'amanya bye boogerako nga tebannaba kugenda kwekalakaasa muwulire nti e Masaka eriyo omulamuzi omulala naye bannaye tujoogeddwa waliwo oluusi lwenjagala ebigambo mbyogere bulungi naye ne bigaana kati kanzireyo mu mmuudu yange naye bannaye tujoogeddwa mbu e Masaka waliyo omulamuzi bamuyita Victoria Nakintunkwanga kakati Victoria Nakintunkwanga bamupositinga e Masaka ayamba abantu okufuna obwenkanya justice ye agenda kusoma ali ku live ebbanga lyonna lye bamupositinga yakwata ekkubo n'atambula n'agenda yagenda okusoma kati abantu bonna omulamuzi omu balina okuyamba okuwoleza emisango mu district ezisukka mu 5 ezino n'obwenkanya mu kooti y'e Masaka balina okumulinda ye ave mu kusoma mpaka lwaliva mu kusoma emisango giri awo ne Uganda tulabye ekituufu tulabye tuli bubi era ensi yaffe eyonoonese naye temukimanyi nti kaakati mu Masaka omulamuzi aliyo omu bw'ati alina okusaavinga bamuteekako ekikazi kaakati ekikazi Victoria Nakintunkwanga kyagenda kusoma kati mbwe ekikazi kyo bwe kyagenda okusoma buli muntu alina okulinda paka ekikazi lwe kiriva mu kusoma omwezi ogujja oba bakipositingayo ddi kaakati Chief Justice Zeija najja avume balooya abagambe mbu bye bakola tebabitegeera baalisoose kumuwandiikira n'abannyonnyola mbu omuntu omulala alina okuhandolinga emisango muwulire e Masaka eriyo emisango gya famire ebina 15 mujjukire kambabuulire bannaye ebintu bino bitabangula abantu b'e Masaka balina issues omukazi n'afuna obuzibu n'agenda n'aloopa bba ne giyingira mu kooti emisango gyonna gikanda bina 15 gye gitannakolebwako kati ekikazi ekirina okukola ku misango kyo kyagenda kusoma sibagamba nti okusoma kubi era sibagamba mbwe yagenda yeyongereko okusoma kubi naye tasomera ffenna nze Masaka ewaffe wa Ssenkungu nze ngenda kufuna mu nkwanga byagenda okusoma ngenda bifunamu abantu emisango gikandaliridde gibalemye okukolako mbwe ekikazi kyagenda kusoma kati eggwanga lirina okubeera ku bunkenge kubanga nkwanga asoma Masaka yenna alina okulindirira ow'ekitiibwa omukugu atagambwako eyasoma ennyo Victoria Nkwanga ave mu kusoma alyoka ajje tumusitukire ng'ayingira nze kyova olaba ne mu kooti sisituka mbw omulamuzi ajja kanka kanve mu katebe kange omulamuzi ajja era kyova sikola misango sibeerayo omulamuzi najja fenna ne tuyimirira nga tuyimiririra ekikazi ekitasobola kusobola nakukola ki kufaayo ku bulamu bw'abantu now imagine eggwanga lyaffe lyonooneka naye temulaba kati Chief Justice Mulamba balooya bwe batuuse okwekalakasa yabagambye mbu bye bakola tebirimu magezi baali badde beebuuza omanyi baabikoze mu ngeri ya kisiru kambasomere omuyinza okugamba nnimba leka nsome kkooti yennyini gye yayogedde muwulire Jjogo eriri mu nsi muwulire Jjogo kanginoonya eriruddawa weya
kanji basomere mujiwulire muwulire bannange bwe tujoogeddwa ensi eno. Ulira bwayogera. Now that is a problem of lawyers. Ebuzibu bwa lawyer. Now that is a problem of lawyers not coordinating with the administration. For example, before you go on strike, I would have first expected them to write formally a complaint either to the Chief Justice or the Principal Judge. But there is no such communication. I only see in the press that they have gone on strike. My view, I think, that is a very wrong approach, Zeija said. Kati n'owulira. Bwe tubagamba obubi nga mugamba nti obaffe tebatukuza na mpisa. Omuntu ye Chief Justice. Naye omutwe gwe takimanyi nti nno e Masaka teri mulamuzi. Alinda kumuwandiikira. Waliwo oluusi ebitwe. Can you imagine a deputy Chief Justice is not aware that ye Masaka omulamuzi omu asavinga districts almost 67 ne Chief Justice yeetaaga ba lawyer bamuwandiikira office naye Zeija naye mwonoonye ensi mbukati balina okuwandiikira Chief Justice owinyi ddolo. Kati omulimu gw'owinyi ddolo muki? Bwaba tasobola kumanya nti ne mu area gyakujali tewaliyo ba lawyer tewaliyo balamuzi mulimo gwe ki? Dala by common sense tuyina okuwandiikira omuntu okumujjukiza omulimo gwe ave mu bwenzi oba ave mu loojo oba ave waka oba ave mu nnimiro ye aliyokatuwe abalamuzi ye tamanyi bantu kye balina kupostinga mu area ki tamanyi roadi abantu kabewoza bakalogo biki abalamuzi leka mbabuulire bye mwasoma obulamuzi bwammwe temuli ba Katonda naye ensi ne mujonoona mpakaawo leka ebintu ebimu ku bikyasinza okwonoona ewaffe be bantu abeefuula bannamateeka abali mu paalamenti batuteekera amateeka ga kiyayi batutunda mu ssente kati ate n'abalina okusala emisango bagisala okusinziira ku muudu yazuukusa atya. Kakati Zeija gwoyagala balooya bakuwandiikire kiki Chief Justice are you trying to tell us tomanyi nti Masaka tewaliyo mulamuzi kugamba what are you trying to tell us tubuulire kituufu kyogamba bakuwandiikire kuki Zeija bakuwandiikire kuki gwe omutwe gwe tegusobola kubuulira nti bannange omulimu gwe nnyina okukola gwa bulamuzi naye muwulire bannange muwulire e Masaka eyo ne mbitundu ebyebyalo eyo Lwakaayi eriyo emisango mingi nnyo egikolebwa ku baana abawala. Ekitongole kiramba nga ky'abazungu bakiyitaani Australia bakiyita Australian Development Agency kyateekawo project ng'eyitibwa Justice for Her. Kitongole kiramba kya Australia kyateekawo project bakiyita Justice for Her okusobola okufunira abaana abawala obwenkanya mu byalo abakoleddwako ebyambyone naye tebasobola kubafunira bwenkanya nga tewali balamuzi. Kati omuntu n'ava e Bulaaya mu Australia n'alaba nga kyetaagisa okuyamba ku bantu kuba identifying problem nti abantu bakolebwako naye gwe omuntu afuna ssente z'omuwi omusolo n'otakitegeera omutwe gwo ne gutakuweereza ddala omutwe gwo ne gutajja mu magezi nti kansindikeyo abalamuzi. What happened to relief judges? Kati Nkwanga yagenda kusoma kati Zeija ne ebyo mubibuulire bantu batali bakambwe. Kati nze Zeija singa nze mbadde president ng'ombuulire ebyo Zeija nga nze president gw'oli Chief Justice abantu bakaaba boyina okuweereza abavaamu ssente z'omuwi omusolo ezikusasula nga ndi president ng'ombuulire ebyo mbusimanya omulamuzi yagenze kusoma byasoma bigenda tuyamba ki bituyambirawa ffe tulowooza mu Uganda temulimu muntu yenna gwe basobola kwereveti nga nanfuuka jjaaji n'asala emisango n'emitonotono ne tuwona emisango egiri e Masaka. Can you imagine Australia namba n'ekiraba nga kyetaagisa abaana abawala bateekamu ssente basobole okufuna obwenkanya omulamuzi n'abula agenda okusootinga. Kati muno mu Uganda mwe tulina population y'abakazi nga yesinga okulonda okusinziira ku statistics zigamba nti abakazi bali 9,776,000 abalonda abasajja bali 8,000,000 era gavumenti eno yeewaana nnyo nti esinga nnyo kufa ku bakazi kubanga abakazi basinga ogironda. Kati abakazi ababalonda ababateeka nabo kabakifiiringe
ne babafuwa sente tebakyasobola kufuna bwenkanya omukazi bamukolako omusango ne gukandalira n'atambula mpaka mu kooti ekyokubiri mu judiciary mwe mukyasinza obubbi mu judiciary ya Uganda yemu ku top 5 muzikyasinza okubeera enzibi emisango gisalibwa lwa sente tegisalibwa watali sente okwega obwenkanya ne bw'obeera toyina musango okukakasa nti toyina musango mu Uganda oyina kusasula bw'oba tonnaba kusasula sente tewali akupuluvinga nti toyina musango kati muwulire naye mmwe mwagala kulaba ng'ensi eseeyeeyebbira mpaka lwenaggwerawo ddala kompulitire total and kompulitire ensi bwe mutyo bwe mujagala mazima ddala can you imagine Zeija yabaddeeyo n'adisimisinga eby'amateeka ab'e Masaka n'abagamba nti bye balimu bali mu muzannyo. Nsaba okutegeezaako Zeija nti emyaka egy'emabega population ebadde entono ng'omulamuzi omu yali alina obusobozi obusobola okusaavinga abantu abatono. Buli mwaka newankubadde nga n'ekitongole ekibala abantu kifu naye kisobola okulabwa n'ayonka nti abantu beeyongera. Mu magezi g'amangi g'olina oba g'otalina kankubuulire buli population lweyongera obuzzi bw'emisango mu population eyongedde n'emisango gyeyongera. Kitegeeza buli lwe bateebereza nti emyaka bwe giti oba etaano abantu beeyongeddeko nammwe mwali baddewo ne strategy esobola okusitaafinga olw'emisango egyo okukolebwako kubanga okimanyi bulungi kiri automatic abantu gye baneeyongera okubeera obungi ne population gyegenda okukoma okubeera eki ennene. Population gyegenda okukoma okubeera ennene. Naye mmwe mubeera mutya ddala mu district ezo zonna mu Uganda abantu abasoma amateeka abayita buli kaseera temusobola kiki ekyannyo kye mufiirwa nga ne bannammwe mubatooleddeko ne mubawa obulamuzi mufiirwa ki? Nange obutaagaliza enge enkwe okunyigiriza byonna biri mu Uganda. Kakati nsaba okutegeeza bwe kibeera ng'okimanyi nti population erinnya kiina kujja mu mitwe gwa Chief Justice n'akitegeera. Edde Masaka wabeerangayo law firms oba zaalinga 5 naye kati bw'otuuka e Masaka waliyo ebitongole bya bannamateeka biringa 50. Gwe bw'olaba bannamateeka bafulookinga ewantu kitegeeza emisango gyeyongera obungi. Obwetaavu bwa saaviisi y'okuwoleza abantu bulinnye. Kakati ate bwe bawoza abantu balina okufuna obulamuzi. Kati omulamuzi n'atuula eri mu balina kusooka muwandiikira okumanya mbu tewali balamuzi. Naye muyina emitwe balamuzi. N'emitwe gyammwe gyetaaga kulamuza bukambwe. Muyina emitwe. Kati ogwo omutwe gwo nga nze mulamuzi. Kwegamba ne gavumenti gye tulina abantu be twasindika okukola oversight. Simanyi kye bakola. Bamemba ba parliament kati abali mu section ey'amateeka mwe mukolayo ki? Mukimanyi nti kino ekizibu kiyinza okuba tekiri ku Masaka yokka nzirwa kuba ndi munnamasaka I give attention to where I came from. Kino ekizibu kiyinza okuba tekiri Masaka yokka. Naye imagine eggwanga lyonna saabalamuzi n'atuula eri ali ku ssente alya egimu emisango abalamuzi sebo bagyekuumira alondamu egirimu ssente eginaabaako ssente egyo gye beekuumira. Naye Museveni abeere nga alina kyayagala. Museveni ye nga alina kyayagala okuyisaawo. Mwangu okumuwandiikira okumubuulira akivaamu atya kati ng'ajja okuteeka lyaki kuteeka ly'okuwozesa abantu mu kooti maasho. Supiidi gye lyakoze okufuluma. Chief Justice yennyini mwe Baseija mwe mwawandiikira Museveni ne muli komendinga nti bw'omanyi bw'oba olina abantu bw'oba oyagala okutwala muki bw'oba olina abantu bw'oyagala okutwala mu kooti y'amagye engeri gy'okikolamu si yentuufu katukubulire enkola entuufu gy'okikolamu abantu ne bakuba mu ngalo. Chief Justice aziruludi wa mwatuula eyo mwe kennyini ne muwa Museveni amagezi. Ye kennyini yajja jjo n'abaga nti etteeka litwali tukolera mu lyali teriri streamlined naye nze njagala nnyo abantu babaleete mu kooti z'amagye era kyova olaba ab'ebitiibwa abalamuzi batuwadde enkola era ne tujanguya n'embwa za parliament nabo ze basasula ssente teziyisa etteeka bwe bityo bwe biri ebisajja ebituula awo ku parliament bwe bityo bwe bifaanana nazo embwa ne baziwa olwaziwa 10 ne zitutunda. Kakati kooti keerume naye mbasabira Katonda ababeererewo mubeere balamu. Saagala mufe. Njagala mubeerewo ng'obukulembeze bukyuse. Kooti maashe ye kennyini kati yebakoleko. Mateeka is a double-edged sword. Kiyingira kisala, kifuluma, kisala. Kiyingira kisala, kifuluma kisala. Kati kambabuulire bassebo abalamuzi.
temulina mugaso gye tuli nga temutuyambye. Omuntu yenna afuna mu kyemukola oluvannyuma lw'okubeera nti nno mulina kyemumugasizza. Naye kaakati omuntu eyalinda obwenkanya ku nsonga z'ettaka balwanira ebintu bya famire n'alinda obwenkanya, mazima ddala agenda kumala emyaka n'ebisiibo ng'alinda bwenkanya kutuuka ddi olw'obugayaavu obutaagaliza obutaagala kumanya obw'abalamuzi abali mu nsi eyaffe. Ddala ne muleka eggwanga lyaffe nebeera bwe lityo olw'okuba nti nno mmwe naye tulabye, mazima ddala tulabye. Tulabye ensi eyaffe gye tulimu eyonoonese, abantu mugirabe eyonooneka, temufaayo. Ebintu bino tubiteeka ku butambi, ffe bajja kututta. Bwe tunaayogera ennyo ne tusukkawo bajja kukola ki? Kututta. Naye nga bapulaninga okututta, bajja kututta tuwogedde. Era waliwo abaali boogera nga abalala bakuba ennyimba, abalala bawandiika ebikocco, abalala bakola ki? Naye baamala ne bavaawo, kati ffe tuliwo. Ffe tusalawo ne tuva mu bundolindooli ne tuva mu ki tubabuulira ensonga z'eggwanga. Kakati ssebo Deputy Chief Justice Zeija mu kifo ky'okujjolo abannamateeka olinako gwe waweerera. Bamaama baabwe baabaweerera ne bakitaabwe ne beesiba enkutu nga balina essuubi nti bajja kuyamba society. Bakikola abafunamu ssente, naye naffe tukifunamu kubanga tukifunamu obwenkanya. Omuntu okimanya akuwaayiriza n'onoonya weewolezaako nti siyenze nga tewali, kubanga n'omulamuzi tajja kutuula. Abalina ssente bo babayitayo ne muva mu liivu, ne muva ku gundi. Obubaka buno obusembayo njagala mbuweereze ekikazi kye bayita Nkwanga. Ssebo Victoria Nakintu Nkwanga, bye wagenda okusoma biba bya mugaso ng'obikozesezza okuyamba society, teweesomera. Ne bw'oba tosobola kutuyamba, diguli zo genda ewuwo olamula emisango gy'ewuwo. Ddala mu Uganda temulimu balamuzi ng'omulamu pulaani ki gye mulinawo ng'omulamuzi obukulu oba alwadde? Mu judiciary temulimu pulaani nti omulamuzi bw'anaalwala nga gundi anaamutuulirangawo. Mwe mulaba abana ab'amagye abatufuga ne wano ku Quarterguard w'oyingirira ku ekyo ekiti kye bawanika booti ng'oyingira, omu agenda okuvaawo ng'omulala akubye saluti kuddawo. Ebyabo bwe bityo bwe biri kyovola bajja tufuga ebyasa n'ebyasa nga bakozesa mmwe. Ab'amagye abawangamye ku ggwanga lyaffe bali strict mu kurespectinga ebintu bye bakkiririzaamu. Kamandi yonna okuva kwayirako okuva waggulu, oli bw'asalawo kugikkiriza agikkiririzaamu nga bw'eri. Ne wano wennyini we tubalabira buno obusajja bwattu obwakalakala n'omusana obwava mu bbulaaka ne bufuuka papo, kavaawo kakubye saluti. Bwe kakuba saluti omulala n'ayingira nga kalyoka kavaawo. Y'ensonga lwaki oda yaabwe bagitwinflictingzeeko naffe abatajagala batufuga baagalana kutuyisa we tubalina okukoma. Olw'okuba ekyo muwamwe temuyinayo yadde strategy nti omulamuzi bw'anaaba agenzeeko mu liivu tunaateekawo gundi, ti omulamuzi bw'anaaba asindikiddwa okusoma, kuba nkimanyi agenda okusindikibwa okusoma muba mukimanyi. Tasobola kuleka ofiisi, omuntu olw'okuba alina ofiisi n'agyeterekera n'agenda mu bwenzi n'amalayo omwezi mpaka lwalidda ng'ali eyo ali mu loogi ali mu loogi. Bannayuganda bamulindiridde amalirize loogi n'agenda ku holiday mpaka ssebo lwalidda. Bannayuganda olwo lwe balifuna obuki? Obwenkanya. Can you imagine? Mu nsi omuntu n'agenda okuzaala, ensi nebeera ku bunkenke kubanga baamufunyisa olubuto agenze kuzaala. Mu nsi omuntu n'aweebwa liivu agenzeeko wabwe, oba kale n'alwala. Siigambe ebyo byokka byammwe bya kisiru bye mukola. Ne wabaawo omulwadde n'alwala, bw'alwala bw'ati n'agendako okumujjanjaba mpaka omusujja gw'enkaka lwe guliwona, alyoka akomewo abantu balyoke bafune. Kiki kye mukola eyo? Mutuyiye, tuli bubi, ensi eggwawo, buli kimu kyonoonese, tetuyina ayamba. Katonda alinga eyatwerabira. Uganda, the forgotten country. Forgotten, totally forgotten. Mbasaba baloya b'e Masaka mulemezeemu, temudda mpaka embwa eziri mu gundi ly'abalamuzi lwe zinaafuna amagezi. Temudda.
nammwe ebyekisiru byabwe kubanga nkimanyi mulina omugaso. Temwagenda kusoma kujogebwa bwe mutyo. Ezembwa eziri eyo ezisayina n'amagezi gategeera nti seba omulamu seba ayagala kumuwandiikira ategeera omulimo gwe. Kati akolayo omulimo kyoyo. Bampandikire lwaki beekalakaasa nga tebampandikidde olwali okafuna ekitiibwa adduke n'akabaluwa ondaba nze mbakulira nze mbasinga nze ababeezaawo. Bannange mufuuke radiko mubeere mabega wa Ssemakadde abayigiriza okubeera radiko lwe tugenda okufuna ku mirembe. Bwe mutabeere radiko tetugenda kufuna mirembe yadde. Bannamateeka, I salute you. I want you to know that the understanding media is behind you. Abamawulire abategeera bali mabega wammwe. Abantu ba bulijjo bali mabega wammwe. Baloya be Masaka, bannamasaka, bannalaakaayi, bannakyotera, bannakalungu bali mabega wammwe. Waliyo ate abo bokka faamu ze twogerako si ze ziriyo. Waliyo bannamateeka abava Embalala. Olina ava Embalala ng'aleese client we muwolereza eno. Waliwo bannamateeka abava e Kampala n'avuga amafuta ga buli lunaku. Akasango kawoza kaggwa. Yanoonya dda n'obujulizi abulina n'avuga amafuta. Adijaniment omuntu abalowooza omulamuzi ajja apapirira yavudde mu loogi avudde najja n'atuula olutuula gwe kiki go biki ojja kudda emyezi 3 ejijja ojja kudda emyezi 6 gwenja kuwuliramu ne beyiro applications ne zirema abantu okuwuliriza omuntu n'asaba beyiro eryali badde eddembe lye naye nayo ng'alina ggulangule beyiro ne bamala ne bamusalira sente ez'obuliwo simanye ez'okweyimirira kashi beyiro. Era kyova olaba nze nawagira kuuku Amosi kuuku namuwagira abalamuzi omanyi baagala nnyo beyiro omulamuzi n'agamba okusinziira ku ogwo omusango sasula $5,000 ez'obuliwo omusajja wattu nga tolina gy'ogenda zijja. Kati bwe mupapirirawo ng'abeekika oba tomanyiza agenda kukusalira bwe mupapirirawo ng'abeekika nga temuzirina kashi nga bakuzzaayo okusobola okukuzza production warrant oba bagiyita production warrant gye baweereza mugundi balyoke bakukomya omulamuzi olina kuliisa mulamuzi akuwa olunaku ku luliro yagamba asobole oddusembeza. Awo waliwo looya ayagala ssente okubikolerako n'omulamuzi ayagalayo ka ssente okusobola okuwa date ate bwakuwa date ne production warrant egula simanye $5,000 kyokka nga walina okufuna beyiro obuwoleze ng'okyalina kyogasa abaana bo. Kakati mwesiga eddamuzi ddala tugenda beesiga tutya ku nsonga ennene mwe singa akalulu k'omu Uganda katuuka ne kakwatibwamu musobola kukola ruling eza generation musobola ozikola ng'abantu bawaana Chief Justice Owiny Dollo Jowan nga kumbe yatuli amulukwe yagenda nawa Museveni amagezi engeri gyakomyawo etteeka Museveni n'alyanguya kubanga ebibye ayagala byamangu kuba bifunamu ateekera mutabani we kuva mu magye kujja kutuwamba kakati y'ensonga lwaki abikwata speed n'abikwata mujja kuba muli awo nga parliament ezingiddwako mujja kuba olunaku lumu muli awo parliament nga bagizinzeeko tuddemu ebyo ab'ebyafaayo batandike kuwandiika the rise and fall of the regime. Tunabera mu rise and fall. Why not rise? Countries get challenges, but there is always a level from which they can't go below. There are minimum standards of life people have achieved, but in our country, imagine we struggle to achieve a life of being alive. Dala mugwange yaffe ne struggling okubeera abalamu ne struggling okubeera recognize that we are Ugandans. We struggle. My oh my. Yenze kankaka Emmanuel Peter the Media Choice Telefina ndieno mu bwangangu segendo kompokera naye buli nsonga njitegeera kubanga eno walungi naye si waffe njagala waffe njagala waterere ffenna tubeere bulungi. Bino byonna ebintu Katonda yabiwa bano abantu wano wetuli. Katonda yabawa buli kimu. Yabamma ekintu eki yabamma Uganda n'agiwaffe. Tutawaanya naye we shall overcome. We shall be there one day. We shall overcome. Temwerabira okulonda ambuleera mu kalulu akajja. Ebula emyezi mitono mulonde enkyukakyuka. Naye enkyukakyuka temulonda buli kimu. Kubanga abamu baplanting eyo
mulonde wali ambuleera kuba mu ambuleera mwe muli amaanyi nti oyo gw'otaddeyo n'amaanyi g'osobola okumuggyayo naye bano batwateera embundu gamba n'ogwo mulowooza mulina ke munaafuna nga bakyali mu pawa obeera n'omukisa ogwo okubajja mu pawa mbasiibudde mugukozese bulungi tiikinga ambuleera mweraba. His voice is loud, his wisdom thin, the echo scream of what's within. A hollow heart, a reckless stride, his footsteps crack the earth so wide. Oh, the fool and his head, they conspire to build their throne on brittle pyre. One spark, one flame, it all will fall. The ashes will bury them all. His voice is loud, his wisdom thin, the echoes scream of what's within. A hollow heart, a reckless stride, his footsteps crack the earth so wide.